bita bwe bikoonagana tebyatika osangayo ebigambo bitono bw'olaba nga abooluganda babiri nga balwanagana ekyo ne tukiteeka ebbali mu kaseera ke kamu omukazi eyazaalira omusajja ne baawukana oba omusajja eyazaala mukazi ne baawukana muganda wange bw'obanga okwana omukazi oyo obanga oganza omusajja oyo era ebigambo byo bibeere nga bitono nnyo wakati wo naye kubanga ssaawa yonna baddingana oba bakommunikating ekyabaawula kisobola okuddamu okubagatta bwe gwabadde olunaku olw'eggulo ku Serena Hotel mu kivulu kya David Lutalo 15 years of David Lutalo nga Rema Namakula abuuza ku Eddy Kenzo n'okuwoninga abo bamazeeko emirembe bannange kyabadde kitya era obuzibu bwavuddewa amazzi gakulukuta gye gaali gakulukutidde era mu mukwano ebiseera ebisinga teekangayo bitono mu abo abaagalana tusooka tuliza Rema Namakula ebigambo byagenze maaso n'okuba nga awoninga oba nga agamba abantu be badde alowooza nti bakulu mu kiseera ekyo ne baddamu Kenzo what are you yakoze bw'ati sekibaddewo obadde amanyi ndi n'abantu bakulu bendiringa nabo monna mumazeeko n'emirembe Taata Amar storage mama tebakumalako mirembe kajambo man okitegedde man tugende kukiddako okay that is Rema for you. Byabadde ku Serena Hotel. Oyinza okwebuuza wa gye byavudde na lwaki yayogedde ebyo. Video soko giweka like nsobola okubanga mbikulambulira mu bulambulukufu bwabyo. Tuli ku mukutu Viki exclusive. Abampita Viki mbalamusako mbabuuzaako yonna gye musinzira okubeera nga mutulaba okosako okubanga mutuwuliriza. Munnange twabadde ku Serena Hotel mu concert ya David Lutalo eya 15 years of Eddy Eddy Kenzo 15 years of David Lutalo. Abayimbi bangi bamuwerekeddeko nsookera ddala okulisaayo abo bonna abasobodde okugenda wa David Lutalo ne bamuwagira. Emyaka 15 ng'oli mu kintu mu business emu tekibeera kyangu naddala business eno ey'abadongo. Mu kaseera ke kamu olunaku lwerwo olw'eggulo omukulu Kabakko naye yabadde celebrating emyaka 10 gyamaze mu mulimo guno oba gyamaze mu business naye still ey'endongo. Anjagala congratulating Kabakko olw'ebyo byatuuseeko n'abantu abasobodde ogenda Kalenda Hotel Makindye ne muwagira Kabakko. Still n'okwongera okwebaza abo bonna abasobodde okugenda ku Serena Hotel mu executive because eri yabadde executive show then eno yabadde ordinary show because Kabakko kwabadde kuyingirira ku mutwalo ewa David Lutalo gyabadde mitwalo 2 n'okudda waggulu. So mwebale nnyo okuwagira Ugandan music industry. Ekyo kye mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Kakati wakati mu bantu abaze okuyimbirako David Lutalo omwami Kenzo yayiseeyo, Rema yayiseeyo, abayimbi bangi nnyo besigenda kubeera nga mmenya Ssekinoomu abasobodde okuyimbirako omwami Eddy mwami Eddy antabudde ne Eddy David Lutalo
ankubira yagenda okundistractinga. So kakati show yabadde etambudde bulungi. Era indeed yatambudde bulungi. Rema alinya ku stage naye mu audience nga mulimu Eddy Kenzo. Kati Rema yabadde ayimba. Abawagizi ne bakola kye bakola Rema mu nkuuka. Oba mujjukira akayimba ka Rema ak'ekipawa. Wabula oli n'ekipawa ngonze ulira ddiya ngonze. Akakayimba mukategeera. Kati buli wayimba akayimba ako nga waliwo abawagizi ba Eddy Kenzo. Bakyusa erinnya lya ngonze ne bateekawo Kenzo. Nga bwe gubeera ne bwekyo olunaku olw'eggulo. Rema olwabadde abakubi b'ebivuga okukasuulamu ne batandika Kenzo. Kaakati nga bwe nkugambye nti show yabadde ya mitwalo 2. Rema yasuubidde abantu ababadde mu Serena bambi bonna nti bantu bakulu era bonna bantu bategeevu. Tewala yasoose bakuba point n'agamba obadde amanyi ndiiringa n'abantu bakulu kumbe muli ba Rema yamaze akaseera katini ng'asirise mu ngeri y'okufumitiriza kikyabagamba babadde asuubira abantu nti bantu bakulu. But remember betubeera mu bidongo eyo abantu bekola ebintu byotasuubira kuba nti bikolwa abantu abali mu myaka gy'obeera olaba. Abantu bakwata emyenge, abantu bakwata vibe, abantu bazina amazina n'ogamba one suuti olugijjeemu bw'ati kino kyasobola okukola mu budde bwekyo. So budde bwekiro butabulira ddala abantu. Rema yasobodde okulaga abantu nti ye ne Kenzo tebalina lutalo nga bwe bazze bakikola. Ebifaananyi byafuluma Kenzo ku birthday ya Amar, Rema ne Dr. Hamza Sebunya bwe basuka ne bagenda mu maka ga Eddy Kenzo ne beekubye ebifaananyi nga family 2 zikwataganye. Remember Eddy Kenzo naye musajja mufumbo kati era ng'omukyala afumba ewaka ye minister wa minerals Nyamutoro Fiona era nga bali bulungi mu bufumbo bwabwe. Ate mwerabira nti ne mama Amar gyali ene wa Dr. Sebunya Hamza naye ali bulungi mu bufumbo era bukoze ki bugumidde ensonga zitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Kaakati Rema kye yasazeewo kwe kubuuza ku bade taata w'abaana bo simuyeekera temuli mu lutalo kwe kumubuuzaako nabuuza. In fact yasoose kuga kiki mumumalako emirembe mumuveeko temukimalako mirembe kibabi kidadi Amar. Why are you? What are you? Atya teyagambye kibebi kale nedda kale kitwale. But Kenzo yabadde yeemoola nnyo. Green Daddy yabadde atunuulira ne Green Daddy yabaddewo ko Kenzo. Ne Kenzo alina laavu. Omuntu alina laavu tabula aba social. Olaba oli mama nkutidde ekyo waayiro oli musajja mufumbo bakugamba nera kale bamwogerera nti era wali wano naye tebyakola ki ate byajja wataayiwo ebyo tebyakola tebyamalayo. But Rema yakitegedde nti oli taata Amar abantu bamusongamu nnyo ebigambo bamubuza emirembe buli waba naddala singa abantu bategeera nti Rema waali ne Kenzo waali bafuba nnyo provinga omu ku bano nti mwali muteekeddwa okukola ki. Jukira Rema amanyi nnyo ebikosa Kenzo. Mulaba Rema alina keya. Rema alina kye bayita keya.
kati by then ndoza bwe yalowoozezaamu nti mu kaseera kali bwe yabeeranga ne musuuza ebintu ebimuleekaanira byammalangako emirembe kwe kuzza that care nagamba he might cry omusajja muyinza okuyimba Kenzo nga Kenzo ate ye bye muyimba tabyagala kati Kenzo bwakaaba so Rema yafumiitiriza nagamba no ebyo mubireke Daddy Amar mumwagaza kyebyo tabyagala naye mumuleke bamuli bize mubuuze nze so kati Rema alina kye bayita care naye ne Kenzo alina kye bayita discipline. Shyness, discipline ebyo bintu bibiri. Omanyi Kenzo omulinnyako n'ogenda kasita bibanga bikwatagana ku family affairs. Yes. But in public omuyitako n'okola ki? Neera Kenzo tatera kufataafata. Olinayo kesi ya Kenzo gye wali owulidde ey'ebbali? Tewali. So Kenzo yabadde just nti ayagala funa clear view because Rema bwe yabadde ku stage Kenzo yayimiridde alabe performance ya mchala. Omanyi Kenzo asubwa Rema ekyo tukkiriza oba tugaane amusubwa nga yes Kenzo nga Kenzo asubwa Rema katukive kumukumu. Omanyi lwaki Kenzo asubwa Rema? Kenzo bwe yabeeranga ne Rema ebiseera eby'emabega bafunanga performances ku stage ez'enjawulo naye nga Kenzo alina engeri gy'afeelingamu music wa Rema. Oshegera Rema nga bw'ayimba akayimba nga lowooza ku nze aba alina direct akayimba ge kakola ki ate kati Rema buli lwayimba ennyimba enkadde ze yayimba nga akyali ne Kenzo ye Kenzo bw'abaawo alabira ddala nga message yali nga mu nnyimba ziri omusajja abizeemu n'abimugamba aba alabira ddala nti omukyala Mama Amar aŋŋamba. That's why yayimiridde asooke era kati kyemanya oluyimba lulinga lumu lwatayagala nnyo kuwulira luno olwa olese endiizi mu lusuku abulukukireeyo naye manya ti ebinyonyi biyinza omubojjogola olwo talwagala naye kati ziri ennyimba endala stuck on me lean on me sibanya lowooza kunze waliwo nono yayimba ne kati ennyimba weziyawo so Rema ekyo yakikoze kukakkanya so kati amata Kenzo tasobola kati kuyimba kyo era Rema kati kankubulira ebigambo bino Rema performance za Kenzo tezimunyumira nga Kenzo bwanyumirwa performance za Rema. Oshegedde Rema ndiye alina omukwano n'ekitiibwa kyayagala ekya family eri Dr. Hamza n'okuproving ensi nti Dr. Hamza and Rema they are in good terms and Dr. Hamza and his ex Kenzo they are still in good terms bakolaki bakwatagana wabula ate ye Kenzo lwaki nkugamba nti yaliba yasinga okunyumira performances za Rema. Kenzo yalwawo okufuna omuntu amudaabulula mu mbeera z'omukwano ekyo tekyali bwe kiti byoyere bireke oli mufumbo nono mufumbo. Kenzo we are happy for you and we are happy for Rema. Nedda Rema ayina ekimugatta ne Kenzo. Abasinga muyinza okwebuuza lwaki Rema yali badde ayogera ebigambo bwe bityo ku stage. Rema yazaalira omusajja omwana ate Rema tekirivaawo nti ye maama wa Amar, tekirivaawo nti Kenzo ye taata wa Amar. Mu buli ngeri yonna Dr. Hamza talina ngeri gy'asobola blockinga Rema kulaba Kenzo oba kuwuliza Kenzo. Mu buli ngeri yonna
Honorable Fiona Nyamutoro talina ngeri yonna jasobola blockinga Eddy Kenzo kulaba Rema oba Amar. Era ensonga lwaki ku mulundi guli ebifaananyi byavaayo byafuluma oba tokyagala ne mwina ekibagata kyekizaayo ku mbozi ku ngero ze natandise nazo nti abooluganda biki bita era omusaayi guba muki musaayi omukazi kasita omuzaalamu omwana example nyangu omusajja yenna n'omukazi yenna kasita mweyambula engoye zonna ne ziggwako ne muziteeka wali omulundi ogusooka ne mwegatta ababiri nga tewali ali mu kasenge ke mwegattiramu oba ke mwegaddangiramu mu kaseera ako mbakakasa wakati w'ababiri tewali alidda mufuna nsonyi ku munne ever and ever kiribeera bwe kityo bo bakwatibwa ensonyi bonna baba bamumanye katulaba naakolaki so Kenzo respect and Rema much respect. Omanyi lwaki abasajja abasinga bagala music w'abakazi? Abasajja tebatya kwagala music w'abakazi. Naye singa omukazi akeera ku makya n'asindika omukazi akayimba ako. Wallahi omusajja akaagala. Jero olina omukwano. So, nebuuza lwaki bulijjo oyagala akayimba ka Rage? Akaliwa. Papura bebe history anti ka musajja ne wa kisinzira omukazi ayinza okuba yagamba uliriza nya akayimba ako bakuweereza tinatine so bakuwa tinatine bakumala so buli wowulira osooka n'osibamu ng'ekifaananyi kijja bakakuweereza mu moment hatoka bakifaananyi nga kajja kitegeeza bakakuweera mu moment so byebyo Kenzo yakuumye obukakamu and I want to congratulate our brother David Lutalo. David Lutalo shagikoledde eno mbugubi wakati mbigambo bya byebyobufuzi short tojja kustandinga succeeding nayo waliamu abantu olukwe bino biri David Lutalo natuuka n'okutya but munda mu ye naguma era zaatuuse okwera ssaawa emu n'eddakiika 45 nga turn up si nnungi nnyo ewa David Lutalo but good enough nti David yali yatunda dda tickets so ng'alinze bulinzi namba zaaki zaabo bafanzi be bokipayinge obutebe abawagizi ba David Lutalo abasinga bakulu bantu balina business zaabwe basooka kuggalawo ate era ekisinga okuba nga kyewunyisa nti saagenza owera ssaawa 3 nga David Lutalo alinye ku stage Serena ennaku zino ya improving erina ekintu kyekola abayimbi abategekamu naddala corporate shows tebakyatuuka ssaawa 3 nga tebannalinnya ku stage era zigenda okuwera ssaawa 4 ng'omuyimbi addayo kwetegekera session yakubiri and Kabako yatuuse leeti ku stage era Kabako police yeyaganye meya ennyimba 3 zeyabadde meya Mulyanyama yabadde asabye jukira meya Mulyanyama ye meya wa Makindye so yabadde yazze ku stage n'asaba police eyongereyo Kabaka ennyimba 3 azimbira abawagizi be wabula police teyasobodde kubanga egumiikiriza olw'ensonga nti ssaawa 6 n'eddakiika 25 eddakiika 25 zadde zayise eddamu ssaawa 6 ebivulu by'e Kampala zebikola ki zebikoma oba zebiggala okusinziira ku mateeka KCCA ge yakola ki ge yabaga so kyaleetedde Kabaka okuba nga teyamazeeyo nnyimba ze but ekyo kyazze lwakuba yazze leeti ku stage yes ekyo kireke egumye stage yabadde ngumu and side zaka anyway
ebyakabako tubabulidde ebyabaddeyo and wa David Lutalo turn up yabadde nungi ne kabako yafunye abantu turn up yabadde nungi kubano bombi abakoze ebivulu ku lunaku lwerumu tewali yasaliddwa show kabako yafunye abantu abamumala ababe ne David Lutalo nafuna abantu abamala ababe lwakuba nti David Lutalo shot yakoze yaba mama Nachi this time around nti bamama Naka beba n'abakyala ab'emitwalo ebiri erugogo beba n'abakyala ab'omutwalo ogumu ku Freedom City so buli wosukka emitwalo 5 mitwalo 10 oba ovudde mu stage y'abamama Nachi that's why tugisaza ne tugiyita corporate show so David Lutalo congratulations kabako congratulations and muntu kyawo show je tulinze guno mwaka David Lutalo akoleddeyo bamama Nachi David Lutalo yakola ku erugogo yakola erugogo yes yakolera bamama Nachi jukira David Lutalo show y'abamama Nachi yatambula bulungi ya nalongo concert ye abamama Naka mama Nachi emutwalo mitwalo ebiri tebyatambula bulungi but this time ya improving tusigaza Big Eye sawa yona Kigozi ogenda kuba tumusabira kulira sawa yona Kigozi mujjuze ewa Big Eye Star Boss sawa yona lugogajjula wewa yuza salongo then ani awo mulala inayo concert nga situna bantu ndoza tusigazayo concert nga abantu zebesunze ngemu oba nga biri so Big Eye ndoza kati yasigadde enkuuka of course nayo jeri kale byebyo tusinkane mu updates ndala nyingi zikyajja ku Mukutu Vike exclusive bye bye Runesa Properties yifeba akabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne properties ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza na Kifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1 n'ekitundu 5 ku 10 ku miliyoni 6 na Malirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1 n'ekitundu tulina poloti ebugema okuliraana emabega wa university 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteka offices of Esangwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalire kolero tukutuusa ku ttaka ly'ekiroto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kw'oteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties let's guide you home. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 87 15 15